how are you doing, my brother? Ugamba uti? Sebo tuli ku program y'Abanoonya. Okola mu FIFA? Ya njagala mukazi muno ndi Dubai nkola mu expo. Okola mu expo ke kagundi akano. Ogenda kufuna. Olabika bulungi muvubuka gwe ogenda kufuna noonya. Ndine emyaka 26. Weyogere ku abantu omukyala ali kuno ayagala okumanya emyaka gyojjogedde bakuyitaani ovaawa biki byonyumirwa oyagala omukazi ng'afaanana atya? Nyumirwa nnyo okuwuga era mmanyi okuwuga, nyumirwa nnyo omupiira, amannya nze Regan. Okay, mukulu Regan. Kati onyumirwa nnyo okuwuga nakyo ekirala? N'omupiira. Nakuba saagala bannakiganda balaba firimu njogerere. Abalaba firimu enjogerere nga kuno tebabaako. Basuubulwa. Kati omukyalo oyagala ng'afaanana atya mukulu Regan? Nga mulungi. Nyoba nsingako ku myaka kuba nnyinza obutafuna wa myaka gyange wanene temaze nako. Ab'emyaka gyange bali Uganda tebamanyi nnoonya ssente. So nnyinza obutafuna wa myaka gyange naye sikifaako. Regan oyagala omukyala ng'afaanana atya? Sooka omudescribing. Wa abasinga bali kuno ate olaba bulabi mannya naye tosobola kumanya nti ani ayogera ani atayo. Njagala nga mulungi, kasaabira nga mulungi. Kyentegeeza obulungi mu mutwe sigamba nti beauty. Kati Regan okola mu expo. Yeah. Ba omukyala yagadde okumanya omulimu gwo, yali yagadde okumanya ensulayo, ensomayo. I think ebyo mba sirina byogerera wanene ku live. Nze mba neeyogeddeko then waba ansikiriza then ebyo tuba twogera naye. Si bwe kiri? Abantu baakoowa okuteekinga chances abayagala n'osukka n'omubulyako ebyokungulu ebisigadde mujja kubyogerera eri. Era ndowooza byo byenyinza omugamba ndi muwanvu ekisooka nina fuuti 6. Regan sooka oddeko emabega tulabe. Awulaba bulungi. Nkulaba bulungi. Regan oli musajja muwanvu. Regan oli musajja muwanvu kituufu. Kati osinga kuwoomerwa mmere ki? Mukyala yali yagadde okumanya osinga kuwoomerwa mmere ki? Kawunga, sagala nnyo matooke n'ebisigadde ebirala apart from amatooke. Kati owoomera nnyo akawunga nga kaliko ekijanjalo ekisiike oba ennyama ensiike oba enkoko. Enva zonna zibeerako. Okusinziira ku ndabika ye era Regan nkulaba oli musajja wa kawunga. Kati omukyala yali yagadde okumanya bwa emyaka gy'ogyogedde ne waba mukulukuluko alina kubeera atya wa kabina kanene nga mweru muddugavu oba ng'afaanana atya? Naawe olina tesiti yo. N'owabeera muddugavu but akabina adookera. Mwangi? Akabina sikifaako nnyo naye ne waba muddugavu ne waba wa brown I don't mind. Ate amagulu galina kuba nga gafaanana gatya? Asaabeera nga si mulema kuba nange siri mulema. Ng'ogenda ogenda kufuna. Ate alina kuba ng'ava mu nsi ki?
any country apart from Uganda, bannakiganda ba Uganda tebalina makulu. Just bw'omuleeta akusumbwa busumbwe. Kati ono nakiganda yali agadde okumanya ogenda mukolera kinga ggwe. Ngo tujja byogera naye. Tegeza kati goyagala introduction esooka ebisigadde tubikulekere. Abasinga most important kibaba bagala okumanya myaka gyo na height yo na wajoli n'ebyo ebirala. I think mwogera naye bwaba mukiriziganyiza naye n'ebyo mwogera naye. Kituufu ankoligami kituufu ebisigadde mu byogerere mu gundi mu inbox naye era bantu baagala okubeera interested. Kati ligani in case of omukazi ng'abeera Germany, are you ready to move? Why not? Ate bw'aba abeera Canada? Any country apart from Uganda ne Kata nayo okunesiddayo eyo genda ya kunsi. Asabeera ali any country apart from Uganda and Kata. Owe Kata kategana genda ya kunsi. Base kiganda be Kata kimanyi kwebali ne bannange munasonyiwa naliyo okwo ne Kata genda ya kunsi nasookera n'envaayo naye baaba okulaba obulabi kisambi ky'omukazi oyisa omukono mu maaso. So base kiganda be Kata mukusonyiwa ku mbadde nyina okukayisaawo. Ajati yagambye abe Canada. Nange mbadde Ibo ekoli Canada okusonyiwa. Kati omukyala asuubira eki ku first date? Akkiriza akuwadde chance agenda out asuubira eki? Birungi byerere. Nakiganda owulidde, nakiganda ayeegwanyiza Rigani osobola okunkubira essimu oba n'ompereza message n'ongamba Rigani mwagadde. Rigani ekitegeeza bw'ofuna omukazi ng'abeera Canada, you can easily osobola okumuvinga n'ogenda n'obeera Canada n'obeera ne mukazi wo. Of course, that's why kiba kyetaagisa ku counselinga bu counselings. Kasobeera nga company bu counselinga bu counselings. Tewali kuzibu, nze nkwagaza era okusinziira bwa oli musajja olabika bulungi, ekintu kyemmanyi kyo ogenda kufuna omubeezi. Kati omaze ebbanga ki ng'oli single? Nze sinza kugamba bbanga because at the time buliwo otandika okunoonya ssente jjukira obaddeko Kata oze Uganda eze esatu ogambye what next ogenzeeko oba like Kenya omaze ovuddeyo then oze Uganda oze Dubai, so esambeera nga muntu ali permanent. Kati okutwaliza wamu emyaka ndooza ngenda ng'oli single. Yeah. Olina okufuna omubeezi. N'ekitundu ogenze Uganda omazeyo emyezi esatu then ogambe kantwalindeko nendeke Kenya naye ovuddeyo omazeyo emyezi 8 oze Uganda then otwalinzeeko oze Dubai. Kati abawala bano baweereze message esembayo then tulaba oba onoofuna leero. Baweereze message wali agadde omukazi nga yeeyisa atya, akola ki, basobole okumanya baleme kubeera awo nga babuusabuusa. I think nobaba tamanyi fumba mba nsobola omuyigiriza okufumba. Nze manyi okufumba negye mbeera neefumbira. Then ekirala newaba munene nnyo nja muyigiriza okukola exercise because I always do exercise. I always go for swimming, manyi okuwuga. Yeah. Then ekirala That's nice. Ninakigamba era newaba tamanyi fumba simenako buzibu. Nze manyi fumba mba nja muyigiriza. That's all. Wabeera munenenene ogambye ojja kumuddusa emisinde adduke asobole okusala. That's why nze ondaba went ndi fit mbeera mu kuwuga buli bwe nzirayo nsukka mu kuwuga.
abala baagala nnyo six pack ab'ennaku zino ozirina ate ogambye tofa ku kkala ogambye tofa ku kkala because nange ndi muddugavu kkala yongiraba of course oli ku organic onoosobola okusala omukazi enjala kubanga abakazi b'ennaku zino baagala nnyo keya olina okumusala enjala omumwe gundi babyagala extra bambi sipatolinga nze wembeera ntudde wano eno wano wembeera then tudde ku mulamu oyo abo baveeko Abanoonya baveeko abo bagamba nze mmanyi jasi basinga nnyo okwagala okubakolako ebyo byokusala enjala tisamayina nnyo olaba ezange kweziri so wembasaze nsobola osala ezange kati okusala omusaze omuntu enjala kinzijjako genda kufuna kansooke enkwata ono ndabe alabika akusiimye katulabe sigala alo Real life boss. Okay. Real life boss. Uncle Ligani kankuze ono asooka anoonye naawe okomewo. Yes, Sebo. Real life boss agamba atya. Akuleetede kwoli. Mbeera kinayo likkiriya noonya omukazi. Yes, Sebo noonya yongezako ku ddoboozi otandikirewo okunoonya kubanga abakazi banaatera okuggwawo wano. Noonya omukazi saazo ndi Uganda. Naye noonya omukazi naye nga sala ali Uganda. Abali abali Europe mu America Uganda tutagana. Mpulira Sebo. Ndi Uganda naye sala ali mu Uganda. Abali saize bweru. Sebo noonya eno program eri serious abantu bafuniddeko nnyo ababeezi abamu beewasa abalala baafuna embuto program eno olina okubeera ddala ng'oli serious. Oyagala omukyala ng'afaanana atya? Omukyala gwenjagala nga mwesi sifa nnyo ku kkala asaba nga alina omukwano weguli okitegeera nga kabina kwegali naye nga kagonda bulungi balala bakazi balina akabina akanene naye nga kakaluba naddala abaganda balya nnyo omuwogo okitegeera Sebo. Kandi omukazi nalina akabina nga kagondagondamuko. Oyagala omukazi ng'alina akabina nga kanene naye nga kagonda? Olaba alina obunene naye nga bukaluba. Kati omukazi alina akabina akakaluba tajja? Atagezaako banga alina musajja munnange okitegeera. Nze kenyini nakakaluba edifuna omukazi nina akabina akakaluba kiba tekijja nga kagondagondamuka guba guggwa naye kala yusifaayo. Kwe bali bawulira Sebo yogera ebisaanizo byo byoyagala era bakyawulira. Tagala wambaliga agenda okundabisa nga tutambula mu kkooti tugezeko ku date nfunye akagaati tekamutuuka kiriya okitegeera yange ebigere byonna biri ng'enjala mweziri. Ye Sebo kwe bali bawulira Sebo gwanoonya kitegeera. So wembaliga tojja wakabina kakaluba saagala. Kati abakyala baliyagadde okumanya gwe nga gwe gwanoonya nabo babeere awo nga bamanyi ono anoonya naye bw'ati bw'afaanana. Sebo gw'ofaanana otya? Oba biki by'oyagala biki ebikunyumira weeyisa otya? Baana bo baagala okumanya. Nze ndyandisamu nnyo ndi ku muzuuli nnyo haiti kweri okitegeera. Engeri gy'otali ku vidiyo oba osobola oteekako vidiyo ne basobola okulaba buli kimu ne kiba nga kyeyogerera nga munno bw'akoze. Okundaba? Vidiyo neeraga bulungi ssaawa zino nga sirina ku masannyalaze nsaze gaagenze eno gyendi eno. Tegujja kuggwa.
Amasanyalaze gaba gagenze kali kati ofaanana ngani? Kandabe ngolaba gona Chris Brown manyi. Chris Brown mumanyi sebo. Watu bwenfaanana kala yeeyo ngeya Chris Brown nyine. Mubiri kwe guli ngolaba abana ba Beatles bamanyi. Abavuka ba Beatles sebo bamanyi. Katono Julio kubiri gwange watu bekufaanana nga first girl like Chris Brown. Wangi sebo baagala okumanya face kwa ingeje takola ku video oga face eringa ya Chris Brown omubiri gulinga gwa Julio waba Beatles. Otebye ositegeera haitu kweri haitu yeringa ya Kandabe haitu nga ya Kamiri akwe Kamiri ine embaliga naye nze ndi ku Muzooli